السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، عليكم بتقوى الله فلا تتركونها، فإن التقى أقوى وأولى وأعدل. لباس التقى خير الملابس كلها، وأبهى لباسا في الوجود وأجمل. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وخير من ذا قوله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول محمد خير البرايا وإمام الرسل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. atulabira tuwuliriza amatende amajjuvu gatendebwa ne nannyinigo Allahu subhanahu wa ta'ala, omutonzi wa buli kyonna ekyali kibaddewo, omutonzi wa buli kyonna ekiriwo akaseera kano, era nga ye mutonzi w'ebyo ebigenda okubeerawo. mpuliriza amatende amajjuvu ga Allahu subhanahu wa ta'ala, omulabirizi wa byonna ebirabirirwa, omugabirizi wa byonna ebigabirirwa, ate nga ye mutonzi wa buli kitonde. mutonzi Allah nga ye si mutonde, mugabirizi Allah ateetaaga kugabirirwa. mawanika ge Allah gayina gali wakati w'ekigambo kun fayakun, gali wakati w'ekigambo oba w'ennyukuta bbiri, ennyukuta eya kaaf n'eya nun. agamba bugambe nti kun, kyayagadde Allah ne kiba, nga we yagamba nti innama, wabanga ye Allahu subhanahu wa ta'ala yagadde ekintu kyonna, yaqulu lahu kun fayakun, alagira bulagizi nti banga wenkwagadde, mu mbeera waaba akyagaliddemu, mu kaseera kennyini kaaba akyagaliddemu, era ne kijja mu kifaananyi nga waaba akyagadde okuba. ne bwekyo atenderezebwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ne tumwebaza olw'ebyengero ebingi, allati, ebyengero ebyo nga senga nga we yagamba Allah nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, senga muba musazeewo kubanga mubala byengera bya Allah, la tuhsuha, temuyinza kubanga mubimalayo. ampuliriza kirizagana byengera bingi Allah byazzenga akuwa, bingi byozzenga otegeera nti bino byengera ebivudde eri Allah omutonzi, naye ng'ate ebisinga okuba ebingi byebyo nno mwana tubyotamanyi nti byengera. oba oli awo nga tosobola na kubiira ng'obirowoozaako, okujjako ng'olabye ekyengera ekyo atakiina, n'olyoka okitegeera nti kyengera.
ebimu nno mwana ttu ne bwe tuba tulabye ababiyiina tetutegeera ffe ababiyiina nti byengera okutuusiza ddala we bibeera nga bituvuddeko. nabwekyo wa in tauddu nicmata llahi la tuhsuha, yali ayogera Allah yagamba nti omusalawo kwebalamu na kubala byengera bya Allah byazzenga abawa temuyinza kubeera nga mubimalayo. N'ekyengera kye tusinga okuba nga tumwebaza mpuliriza era ndaba kyekyengera eky'emirundi ebiri oba ebyengera eby'emirundi ebiri byatuwadde Allah bye tumwebaliza ennyo, bye tusaba Allah abeere nga abitwongera ate atuwa okuba nga tubitegeera nti byengera era tubiyinako kaseera tusobole okuteekateeka embeera butya weeneebeera ng'ebyengera ebyo bituvuddeko. Ekyengera ekisookera ddala kyekyengera ky'obulamu kye tumwebaza Allah. Atuwadde obulamu wakati mu mbeera nga babugyeko bangi, oba olyawo nga babugyeko babadde bakusinga ekitiibwa mpuliriza. Obulamu babugyeko Allah babadde bakusinga ssente oba olyawo, oba nga bakusinga okunyirira mu mbeera, naye Allah n'abukulekera ggwe ye n'abubaggyako. Kirizagaana basajja baaliko ab'amaanyi mu nsi muno era ng'obulamu baabuyina, naye Allah n'abubaggyako nga tatunuulidde mbeera oba maanyi gaabwe ge baalina. Abasajja baali ab'amaanyi mu bufuzi baaliwo, n'abubaggyako Allah obulamu nga tatunuulidde bufuzi bwabwe. Kirizagaana ku nsi kwali kubaddeko omusajja ayitibwa Firawuna, amanyikiddwe obulungi nga bangi bamumanyi. Ekyo mukkiriza n'atali mukkiriza akimanyi bulungi nti mu nsi muno mwali mubaddeko omusajja nga bamuyita Firawuna, newankubadde abalala baali muyita Falaawo, yali abaddeko mu nsi muno. Kimu ku byomwogerwako omusajja oyo ng'abimwogerako si mulala wabula ye nannyini kumutonda Allah ne nannyini kumuwa kyengera ekyo ekyokuba nga yamuwa ekyokuba nti yali mufuzi. Yamuwa Allah obukulembeze n'amuwa obufuzi ng'alagira balagidde ne bagonda, ate n'aziyiza kyaziyizza ne kibeera ng'alagidde ekintu ekyo kirekebwe ne kirekebwa. Musajja oyo yali w'amaanyi Kirizagaana kubanga yatuukako ku mbeera ng'alagira n'agamba nti abantu abazaaliddwa mu kaseera kano battibwe ne battibwa. Abantu abazaaliddwa mu kaseera kano battibwe ne battibwa nga kiragiro kivudde mu muntu. Essaawa zino ekintu ekyo kyandiba ekizibu ennyo era teri mufuzi agenda kujja mu nsi muno oluvannyuma lw'omusajja oyo akaseera gye kajja mu maaso nakati akaseera kano ng'alagira n'agamba nti abantu abazaaliddwa mu mwezi guno bonna battibwe, naye ye yalagiranga abazaaliddwa mu mwezi ogwo ne battibwa. Maadhalika ng'alina obugagga obwogerwako nga senga oba okuŋŋaanyisa obugagga bw'abakulembeze abaliwo essaawa zino n'abaali babaddewoko mu batonotono abaali ab'amaanyi oba olyawo nga tebutuuka mu bugagga bwe. Byonna Allah teyabitunuulira mu kaseera k'okuba ng'amuggyawo ekyengera ky'obulamu yakimuggyako. Kirizagaana mu nsi muno mwali mubaddemukko ku musajja ayitibwa Qaaruuna. Oyo abasiraamu ffenna tumumanyi. Wakati mu kubanga ali mu nsi muno yali mu bulamu obweyagaza, sente yaziina ng'era kyaligambye nti oba abantu b'ennaku zino tukiyita okuba ng'ayita sente ne zimuyitaba, yaziina. Wakati mu kubanga aziina Allah agamba nti fakhasafna bihi wa bidaarihi al-ard. Oluvannyuma lw'okuba nga sente yaziina mu mbeera yonna gye yali aziinamu, Allah n'abeera ng'amuggyako obulamu n'amuzikiriza. Oluvannyuma lw'okuba nga yeekuluntaliza ku Allah, ekyengera n'akimuggyako. Kyengera kya bulamu Allah kyakikuwadde era osaana kuba ng'okimwebaliza nga wensaana okuba nga nkimwebaliza.
kiriza ganda mbali babaddeko n'ekyengero ekyo abaali ab'omugaso ennyo okusinga nze naawe yali abaddeko nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu nsi muno. kiriza ganda nti nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye yali asinga ebitonde byonna ekitiibwa mu kaseera nga mulamu era ne mu kaseera nga taliiwo yasinga ekitiibwa. Jibril alayhi salatu wassalam lumwajja eri nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam namubuuza ebigambo bino, namubuuza ya muhammad, owange gwe muhammad, kunze naawe otunulamu olaba ani asinga ekitiibwa? kigambo kyali kyamaanyi. nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaddamu n'agamba nti nze akusinga gwe ekitiibwa, kubanga gwe ova eri Allah n'akutuma ojje gwe gyendi ondeetera obubaka. kitegeeza gwe oli mutuma avudde eri ow'ekitiibwa ng'oleeta obubaka eri owaani? ow'ekitiibwa. kiriza gaana nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali asinga Jibril alaihi salatu wassalamu ekitiibwa, kulw'okubanga ensonga nnyingi nnyo eziraga ekyo era ezikakasa ekyo nti ye yali asinga ekitiibwa. newankubadde nga malayika Jibril alaihi salatu wassalam yasinga ekitiibwa mu zimalayika, naye ate nabbi amusingako ki? era bimu ku byeyogera nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ovuddeyo eyo yagamba nti ana sayyidu waladi adam wala fakhar, nze asinga ekitiibwa, nze asinga obulungi, nze asinga okwagala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu baana ba adamu alaihi salatu wassalam. wala fakhar, yagamba nga siri mu kwewaana wabula genjogera ge mazima. kyengera Allah yakimuwa era n'akimuwaako akaseera ke yakimuwa. luvannyuma lwa byonna Allah amussaako aya n'amugamba nti ya muhammad innaka mayitun wa innahum mayitun, banga okimanya nti ku duniya oliko kaseera era ekyengera ky'obulamu osaana kubeera ng'okikozesa bulungi. wa innahum mayitun, n'abo abali awo baakufa nga gwe wogenda okufa. yali atusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah, yasinga ekitiibwa mu bitonde byonna. rahmatan lil alamin, Allah yamutuma nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, si eri bantu bokka. rahmatan lil alamin, lil alamin kyali kitegeeza nga mwe muli amajinni, mwe muli abantu, mwe muli ebisolo, mwe muli buli kantu konna, kubanga al alam kitegeeza ebintu byonna. rahmatan lil alamin. Allah agamba nti bashiran wa nadhira, Allah agamba nti yamutuma nga bashiran, nga musanyusa eri abantu, nga abasanyusa biki? abagamba nti maaso ga Allah bonna banamugondera abateekeddeteekedde ejjana eyo n'agibannyonnyolako. wa nadhira, ng'ate ategeeza abantu bonna ng'abagamba nti abange yenna n'ajeemera Allah, mu maaso ga Allah waliyo omuliro. kkiriza gaana yamutuma Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'amwogerako ebitende ebirungi. Allah agamba nti wa innaka la ala khuluqin azim, owange gwe muhammad empisa zo za waggulu nnyo, tewali kitonde kyali kibadde na mpisa zifaananako na zizo. bwatyo Allah yayogera ku mpisa ze, tewali agenda kujja asinge ku nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam mpisa, kubanga ezize zaali za waggulu. Allah agamba nti wa innaka la ala khuluqin azim, mazima ddala gwe muhammad empisa zo za waggulu nnyo. n'agamba mu mbeera yemu, n'agamba nti ate agamba ng'amwogerako ku mazima ge yayogeranga, yagamba nti nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma kadhaba alfuadu ma raa. Allah agamba nti byeyalaba byonna tebyalinga bya bulimba, byalinga bya mazima. Allah n'agamba nti wama yantiqu anil hawa, beyogeranga gaali mazima, teyogeranga ng'ajja kwagala kwa mutima gwe, bwalinga bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa illa wahyun yuha.
مع كل هذا ابن النبي بينا الله مقامتي إنك ميت محمد كالدنيا لكوكا سيري روغين كفا وإنهم ميتون نابو بنيني بولي نابو بغين كفا جبريل عليه الصلاة والسلام لمو أجير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا مقامتي يا محمد واجب محمد عيش ما شئت فإنك ميت wangala ngawo boyagadde kola byonna byoboyagadde naye olina olunaku lwogenda okuva mu bulamu bw'edduniya oddizibwe eri allaho ow'ekitiibwa n'ensonga nti yasinga ebitonde ekitiibwa yasinga okuba ow'ebbeeyi mu maaso ga allah agenda kuleetebwa ku lunaku lwa qiyama yagamba nti ana awwal mazima ddala nze muhammadi we yali yeyogerako yagamba nti nze kennyini muhammadi ku lunaku lwa qiyama ng'ennyombe efuuyiddwa nze agenda okusooka okuba nga nzuukizibwa oluvannyuma lw'okuba nga nzuukizibwa anyumya n'agamba nti embeera egenda okubeerawo egenda kubeera mpanvu naye abantu bonna bagenda kuzuukizibwa batwalibwe eri mu maaso ga allahu subhanahu wa ta'ala wakati mu kutwalibwa mu maaso ga allah wagenda kubeerawo embeera ey'akanyigo la hawla wala quwwata illa billah mbere egenda beera etya nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba n'agamba nti olunaku olwo lugenda kuba lukambwe nnyo wakati mu kubeera nga lunaku lukambwe nnyo kirizagana bimu byageyogera allah yagamba nti ya ayuha nnas abange mmwe abantu ittaqu rabbakum mutye nnyo omulezi wammwe wakhshaw yawman la yajizi walidun an waladihi shay'a ate mutye nnyo lunaku lwe mugenda okubeera nga tewali muntu agenda kugasa munne omuzadde tagenda kugasa mwana we yadde omwana okugasa muzadde we mumbeerero allah agamba nti watara nnasa sukara wama hum bisukara ogenda kulaba abantu nga badduka okudduka kwabwe ng'obalaba balinga abatamidde abalina ebyokunywa bye bakozesezza naye wama hum bisukara naye nga tebatamidde walakina adhaba allahi shadid wabula nga buli omu atunuulira ebibonerezo bya allah ebiriwo ku lunaku olwo ng'alaba bisukkiridde obungi agamba annabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumbeera eyo ng'abantu badduka badde eno yauma yafirru almar'u min akhihi allah agamba nti olunaku omuntu lwagenda okudduka ng'addukaani ng'adduka muganda we gwe baamuzaala naye mariyamu yenna ng'adduka abdushakuru gwe baamuzaala naye andaba gwe era mpuliriza ng'odduka muganda we gwe baakuzaala naye يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه تجند كما كدك كبان بغاندا ببامسالا نبوكا وابلا وأمه نمام وامدك ngatiachi achanti mama no wanda bakayinzo kuberanga amanja wa ummihi tagenda kudduka mama we ne wakubaddenga ye muntu asinga okwagala ku dunia kuno wa ummihi wa abihi ne tata wa mudduke sekyo kyokka olunaku omuntu lwe bagenda okudduka wa sahibatihi adduke mukwano gwe yabeeranga naye bye bakolanga byonna bye bakola olunaku olwo ng'amudduka mukwano gwe gwe wasaalanga naye wobanga wasaalanga naye olunaku lwa qiyama wallahi mugenda kuba mudduka tewali mugenda kwegamba mu mbeera yaki okujjako allah nga bwe yagamba nti al akhillau yaumaidin baduhum libadin aduwun abantu abaali nga ab'emikwano ku duniya ku lunaku lwe bagenda kuba balabe nabalabe ebbanga lye baamala we baba baali nga ku duniya ng'emikwano gwabwe ogubagatta gubagattira mu kujeemera allah allah n'agamba nti illa okujjako abo bokka ababeera nga bakkiriza abatya allah ne bateekateeka olunaku olwo nga tebannabalutuukako la hawla wala quwwata illa billah mumbeera ng'efaananako bwetyo mumbeera nga buli omu anoonya yagamba nabiyuna muhammadin nti enjuba egenda kuba esembezeddwa ng'esembezeddwa okuva ku mitwe gy'abantu okutuuka ku yo nga waliwo ekigero kya mayiro emu
ng'omusana gwako olwaka nga omuntu watuuya yenna abantu bali mu kudduka bali mu kweraliikirira tara nnasa sukaara abantu nga balabika nga abatamidde mu mbeera eyo Allah agamba nti waraa almujrimuuna annaara fadhannu annahum muwaqi'uha abali azamaanyi emyoyo gyabwe bagenda kulaba ku muliro nga guleetebwa mu maaso gaabwe fadhannu annahum muwaqi'uha balowooze mu kaseera ako nti bagenda gugwamu batandika okubuuza aina almafaru tuddukiddewa falam yajidu anha masrifa Allah agamba nti naye tebagenda kufuna buddukiro bwonna nga weyogera n'agamba wajia yaumaidhin bijahannam olunaku luli lugenda kuleetebwa omuliro gwa jahannam yaumaidhin yatadhakkaru linsan olunaku olwo ogenda kujjukira byonna bye wakola ku duniya ojjukira obulyazamanya bwe wakola ojjukira obufere bwe wakola ojjukira obwenzi bwe wakola ojjukira buli zambi lyonna lye wakola wa anna lahu dhikra naye ng'ate okujjukira ako tekugenda kubanga kukugasa لا حول ولا قوة إلا بالله يقول يا ليتني قدمت لحياتي abantu bagenda kubanga bakaaba bagamba batya ya laitani ngazi nsanze senga neteekerateekera akaseera k'obulamu senga we nali nkayina nasobola okuteekateeka olunaku luno mu mbeera eyo ng'abantu bali mu kkaaba bali mu kuba biwoobe enjuba esembeziddwa Aisha radiyallahu anha yayumya n'agamba nti nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti yuhsharu nnaas abantu bagenda kuzuukibwa ku lunaku lwa qiyama nga bonna bali bwereere onadduka enaddeeno n'onaddeeno Aisha radiyallahu anha mukyala yali wansonyi nnyo n'abuuza nabiyuna Muhammadi n'amubuuza ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah mu mbeera eyo abantu bagenda kubeera nga batunula ku bwereere bwaffe nabiyuna Muhammadi kigambo kyali kyamaanyi nnyo kyeyamuddamu yamugamba nti ya Aisha owange gwe Aisha al amru ashad olunaku lugenda kuba luzibu nnyo ensonga egenda kuba y'amaanyi nnyo tewali muntu agenda kufuna budde butunuulira bwereere bwa munne mu mbeera eyo ng'abantu badduka baveeno tewali kyekugamba embeera etabuse bagenda kudduka nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba fayatuuna Adamu alaihi salatu wassalam bagenda kujja eri Adamu alaihi salatu wassalam fayaquluun bamugambe ya Adam owange gwe Adam anta abul bashar yeggwe taata w'abantu yakutonda Allah ng'akutonda n'engalo ze nabwekyo beera ng'otuweerezako mu maaso ga Allah tusabireko Allah wo obeere ng'omunnyonnyola nti embeera ekaaye omusana gutwokya ennyonta etwokya Allah yagamba omusajja omu yagamba ayitibwa al-Hasan al-Basri yagamba nti ma dhannuka olowooza ki ku kibinja ky'abantu qaamu ala aqdamihim 50,000 sana bayimiriziddwa ku bigere byabwe 50,000 sana emyaka 500 bali awo emyaka mitwalo n'emitwalo emyaka 10,000 bali awo bayimiridde abamu badduka bajja naddeeno lam yakulu fiha akla agamba nti ng'abantu abo mu kuyimirira kwabwe tebalina kye baliddewo mu mbeera eyo walam yashrabu fiha sharuba tebalina kyonna kye banywezeddwako mu byokunywa ng'ennyonta ebaluma ate n'enjala ebaluma nnyo agamba nti hatta nqata'at okutuusiza ddala hatta nqata'at a'naquhum okutuusa emimiro gyabwe wegikutukakutuka olw'ennyonta ennyingi omusana gwaka nnyo ate mukwaka ennyo n'amazzi tewali kyakunywa ate bali mu kudduka baddeeno mbeera egenda kuba yakazigizigi bajja eri Adamu alaihi salatu wassalam bamugambe ya Adamu beera ng'otusabirako eri Allah omunnyonnyola omugambo tuwuyimiridde ku mbeera eno tugimazeemu akabanga
nebwekyo twegayireko eri Allah abeerenga atubala abeerenga atandika otubala fayatuna adamu alayhi salatu wassalam bajjeri adamu bamugambe ebigambo ebifaananaku ebityo agenda kubaddamu adamu alayhi salatu wassalam inna rabbi mazima ddala omulezi wange qad ghadiba ghadaban anyiiza olunyiiga lam yaghdab tetalunyiigangako qablahu qattun tanyiigangako lunyiiga luno lufaananaku weruti nebwekyo mundeke nina ebizibu byange nze nganze mugendeko eri omuntu omulala fayatuna ibrahima alayhi salatu wassalam bajjeyo ibrahima alayhi salatu wassalam bamugambe anta khalilullah owange gwe ibrahim gwe mubaka gwe yalinga mukwano gwa Allah eyogeranga naye yakutaasa ku muliro tuwolereze eri Allah ibrahima alayhi salatu wassalam abaddemu abagamba abange embeera yakazigizigi omulezi wange anyiize nnyo sirabangako lunyiiga lufaananako weruti abagambe wamula gwe nnyinza okubalagira mugendeko ewa Musa bagendeko ewa Musa bamugambe ebigambo bye bimu naye abagambe nange nina ebyange nafsi nange omwoyo gwange nina bye nakola nze nganze bajjeri Nuh naye ekigambo bagende eri ba anbiya alayhimu salatu wassalamu wonna oluvannyuma yajje eri Isa alayhi salatu wassalam bamugambe ya Isa owange gwe Isa gwe wali mwoyo gwa Allah yakutonda Allah ng'akujja mu maama yekka nga takujja mu taata nebwekyo tusabireko eri Allah abeere nga tuwonya embeera eno agenda bagamba nafsi omwoyo gwange nange ndaba ndi mukuzikirira omulezi wange anyiize nnyo wabula gwe nnyinza okubalagirira ye Muhammad alayhi salatu wassalam fayatuna Muhammada bagenda kujja eri Muhammad fayaquluna ya Muhammada bajja eri Muhammad bamugambe wange gwe Muhammad bamukowoole babeerenga bamugambe ebigambo byabwe tumuyigiremu ennaku yaffe ku lunaku olwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okuba nga tumuyishiddemu ennaku yaffe agenda kutuddamu atugambe ana laha abange ogwo mulimu gubadde gwange yonna gye mubadde mulaga mubadde mumala biseera wabula nze nannyini gwe omulimu ogwo abeere ng'awolereza ebitonde byonna abange nabbi agenda okuwolereza ebitonde byonna abantu bonna abagenda okuba mu kubonaabona ku lunaku olwo abawolereze Allah atandika okubeera ng'ababala atusinga ekitiibwa ku duniya ate ku lunaku lw'ekiyama yagenda okutuwolereza maa kulli hadha byonna ebyo nga byonna weebiri Allah subhanahu wa ta'ala yamusukuluma bwatyo Allah agamba nti innaka mayitun amazima ddala gwe Muhammad beera ng'okimanya nti ogenda kufa ekyengera ky'obulamu ky'olina okiyina mu kaseera maa kulli hadha byonna ebyo yali abiina era akyabiina wakitiibwa ku duniya yali wakitiibwa ng'atannaba kuzaalibwa ekitiibwa kye ne kibeerawo ng'azaaliddwa ekitiibwa kye ne kisigala nga weekiri nga yamala dda okufa naye ebyo byonna n'ekitiibwa kye Allah agamba nti innaka mayitun mazima ddala gwe obulamu obulinako kaseera wa innahum mayitun naabo bagenda kufa abange webaze Allah mpuliriza ku lw'ekyengera ky'obulamu Allah kyakyakuwadde kikozese bulungi nnyo okuba ng'oteekerateekera olunaku lw'otagenda kubeerawo omusajja omu yayogera ebigambo abamanyi bye bawandiika mu bitabu byabwe yawandiika n'agamba nti khataba ahadu salihin omusajja omu yayimirira mu maaso g'abantu n'abeera nga akola khutuba yali ennungi ennyo ekhutuba eno yalimu ebigambo byali by'amaanyi nnyo singa oba osazeewo n'olondalondamu ebitonotono ne weebuulirira ku byo owange ogenda kuwangula ojja kuba ng'otuuka mu maaso ga Allah ng'oli musiimu ng'era nga naye yakusiimira ddala yagamba nti kaanni bika waqad ataaka rasulu rabbik owange ebigambo bino byenkugamba faya ayuha llahi lmaghruru owange gwe abadde amala obulamu bwo obw'edduniya nga weebuzaabuza ng'olikola byonna by'okola wakati mu mbeera nga oweerabidde nti olinayo olunaku lw'ogenda okuddizibwa eri Allah
owange gwakola byokola ng'osuubira nti togenda kufa nga nabbi yafa ne basahaba ne bafa abaali abamaanyi ba Karuuna baafa abaali abamaanyi ba Firawuna baafa babyemuke ne bagoberera betumanyika abakaseera kano n'abasajja abamaanyi abetumanyi betwayinza okwogerako ne tutayinza kwogerako betumanyi tetumanyi bonna nga baafa nga gwolowooza nti toyina ku lunaku lwogenda kuddizibwa eri Allah. Agamba nti wuliriza ebigambo bino, agamba nti ebigambo bye nkugamba ninga bikugamba nga ndi mubaka avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga mbikugamba yali tagamba nti ye mubaka wa Allah, wabula yali yekuba ekifaananyi nti kuba akafaananyi nti waliwo akubuulira ebigambo byakubuulira ng'alinga avudde eri Allah direct ng'akugamba ebintu bino. Agamba atya? Agamba nti nno nkugamba ebigambo bino nga kuba kafaananyi nga mwembi kugambira walinga omubaka wa Allah ng'akujjidde. Mubaka ki? Omubaka oyo nga la yaqra'u laka baban, walijjeewo era nga kyatteeka agenda kujjeewo. Yagamba nti la yaqra'u laka baban, tagenda kubeera ng'akonkona ewo, tagenda konkona. wala yahabu sihaban wala yaqbalu minka badila, owange wala ya'khudhu minka kafila, owange omubaka oyo waliba akujjidde talina kyagenda kubanga akwetaagamu, togenda kumuwanguzi nti addeyo, tagenda kutunulira bamikwano boyina nti addeyo, tagenda kutunulira maali gyoyina nti addeyo, wabula alibazze ate alina wajja. Allah waba amusindise alina kusooka kumaliriza mulimu gwe guba gumutumiddwa, wamala okugumaliriza n'addayo mu maaso ga Allah n'alipooti nga tyagumaze. Mubaka kyoyo agamba nti wala yarhamu laka saghiran, tagenda kusasira oba oli muto, tagenda kusasira oba oli muki, oba oli muto oba oli mukulu, oli mukadde mu myaka gyoyina, myaka 7, myaka 8, myaka 9, oba oli muvubuka myaka 15, myaka 2, myaka 3, oba oli muto myaka 7, myaka 8, myaka 9, myaka 10, talina gwagenda kusasira, wabula ye omulimu gwagenda kusooka kugumaliriza. La hawla wala quwwata illa billah. Omubaka oyo walibazze gy'oli agamba nti nno agenda kusooka hatta yuaddika ila qabrin muzlima, agenda kubanga omulimu ogumuleese agenda kubanga akusika akutwala mu ntaanayo. Entaana eyo erimu ekizikiza eky'amaanyi, teri muntu yenna agenda gituukamu okujjako agenda kwebuuza kikifo ki kino kyentuuseemu. Agenda sinkanayo zimalayika 2, Munkari ne Nakiru, beba mikwano abagenda okubeerayo mu ntaana, naye nga bano si bamikwano nti bamikwano bazze kunyumya naawe, wabula bagenda kuba bazze kusoyakana n'akataano ku buli kyonna ekikwatagana ne Allah n'eddiini yo. N'abuuza nti awange, n'agamba nti walibaddewo nga tannaba kujja omubaka oyo. Omubaka oyo yali ategeeza malakul maut, abange ffenna kirizagaana, wannazi'aati gharqa wannashitaati nashta. Tuyina zimalayika Allah ze yayogerako, n'agamba nti zigenda kujja, n'azirayira Allah, n'agamba nti alayira malayika ezo ezisikambula emyoyo gy'abantu abatakkiriza olusikambula. Ate n'alayira Allah nti malayika ezisowoolamu emyoyo gy'abakkiriza olusowola. La hawla wala quwwata illa billah. Olunaku olwo malayika ezo azogerako Allah kuba akafaananyi nga zikujjidde, kubanga zigenda kukujjira. Zajjira nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sayyidul anam, asinga ekitiibwa mu bitonde byonna, khayrul baraya, eyali asinga ekitiibwa ku duniya kuno, asinga ekitiibwa mu bali waggulu. Ng'oggyeko Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda, tewali kitonde kigenda kujja nga kimusinga kitiibwa. Malayika zamujjira, naye yakaabanga agamba inna lilmauti la sakarat, mazima ddala okufa kuyina obulumi, okufa nga kuluma nnyo.
abanga mpuliriza kuba kafaananyi nga malayika ezo zijje gy'oli wakati mu mbeera yo gy'olimu tezigenda kujja konkona wuwo egenda kuyingira buyingizi kaseera kaliba kannaku kaseera kaliba kakwasa omuntu yenna senga aliba teyeteekateekera lunaku olwo musajja omu yali ayogera ebigambo bye n'agamba nti yabna adamu owange gwe omwana wa adamu anta alladhi waladatka ummuka baakiya yeggwe maama wo gwe yazaala ng'oli mu kukaaba wannaasu hawlaka yadhakuna surura abantu abasigadde baali mu ssanyu basanyuka nti ozaaliddwa n'agamba nti fa'mal li nafsika an takuna idha bakaw walibadde weeteekerateekera nnyo mu mpanda gy'osiba walibadde oteekamu okutya Allah walibadde weeteekerateekera olunaku agamba nti an takuna idha bakaw olunaku lwe bagenda okubanga bakaaba fi yaumi mautika bahikan masurura olunaku lwogenda okuddizibwa eri Allah nga gwoli mu ssanyu ng'ogenda kubeera mu kuwangula n'agamba nti walastu ara saadata jamaa malin siraba kwesima kwa muntu kwonna nti Allah yakuddira n'akuteeka mu muntu kuŋŋaanya ssente ze tukuŋŋaanya abange tewajagana kukola byonna byokola naye mu kubikola wakati mu mbeera ng'obikola kimanye nti waliwo olunaku lwogenda okuddizibwa eri Allah byonna byokola bikole naye waliwo olunaku lwogenda okuddizibwa eri ani ate olunaku olwo tewali agenda dukubuulira nti lutuuse era tewali agenda kujja kubuulira nti owange olunaku lwe luno kakati tunaatera okugenda weeteeketeeke olina kweteekateeka omuntu atandika jjo okweteekateeka oba ddiru atandika okweteekerateekera okufa kwe akweteekerateekera olunaku lwazaalibwa kubanga omuntu kasitazaalibwa kiba kikakase nti alinayo olusinkano olwokubiri lwagenda okusinkana lusinkana ki ng'olusinkano olwo luliba lutegeeza kufa walastu ara saadata jamaa malin siraba kwesiima kwa muntu nti kuli mukuŋŋaanya ssente bazikuŋŋaanya ne bazireka ebigambo byeyagamba omusajja ono gwe bye tubadde tusomako n'agamba nti aina man saa wa ijtahada baliwo abaali bakuŋŋaanya ne bakola kaweefube mu kuŋŋaanya ebyamaanyi ne balima bye baalima ne bakola biki byonna bye baakola ne bakola ijtihaadi ne bakola kaweefube wa jamaa wa addada ne bakuŋŋaanya emaali ne batandika kubeera nga bagitaddeawo bo babalabubazi bantu baali bamaanyi nga bo babalaba Qaaruuna baalina ssente Allah agamba nti inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusa mazima ddala Qaaruuna yali mu mulembe gwa Muusa alayhi salatu wassalaam fabagha alayhim ne yeekuluntaza naye agamba nti atainaahu min alkunuuzi ma Allah agamba nti twamuwaako ku byokwewunda by'edduniya olunaku lumu yafulumako eri abantu ng'agenda atambula abantu bonna ne begomba nti ne bagamba nti senga naffe twaweebwa ng'ebyo byaweebwa Qaaruun yakuŋŋaanya bye yakuŋŋaanya n'asigala kutuulawo okubala basajja baalina ssente mu nsi muno nga balina bizimbe bya ssente nga ye ali awo abalabubazi ne bonna Allah n'abatwala ng'okakasanga z'olina ze zisinga eza Qaaruuna oba z'olina ze zisinga eza ennyingi ku z'abaali babaddewo oba obufuzi bw'olina bwe bw'amaanyi ennyo okusinga ku bwa Firawuna oba businga ku bwa Sulaimaana alayhi salatu wassalaam musajja omu yali ayogera yagamba nti law kaanati dduniya senga edduniya eno yali oba senga omuntu yali asobola okufuna olukusa n'abeera nga afunayo akakisa ak'okuwona okubeera ng'afa olwa ssente n'obufuzi bwe yali ayina yagamba nti lanajja Sulaimaana alayhi salatu wassalaamu yaliwonye okufa Allah yamuwa obufuzi n'amuwa ebyobugagga obufuzi Allah bwe yamuwa yagamba nti tagenda kuddamu buwa muntu yenna kubanga yamuwa obufuzi ng'afuga abantu n'afuga amajinni n'afuga ebisolo n'afuga biki ate ng'ennimi z'ebintu Allah yazimuyigiriza zonna nga yamuwa obugagga nga newabukuŋŋaanya obugagga bw'ensi yonna essaawa zino abagagga baliwo n'obuteeka ku bugagga bwa Sulaimaana alayhi salatu wassalaam tebuyina we butuuka
maa kulli hadha yabeeranga Allah amujjako obulamu n'agenda n'amusinkana. Abaali abamanyi abange baafa ayina man sa'a wajtahada, baliwo abaali abamaanyi abakola kaweefube mu by'edduniya akhira yaabwe ne batagifaako. Wajamaa waaddada, baliwo abakuŋŋaanya emmaali sente ez'amaanyi waaddada ne basigala kubeera nga babala nga bo tebakyakola wabula ziyingira buyingizi. Wabana washayyada, baliwo abazimba ebizimbe nga babizimba ne binywera. Aba Adi baliwa, aba Thamudu baliwa. Allah gamba ati alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, abanga tusomangako bikwatagana ku Allah be yakubbice yakola ebyaba Adi wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bilwad, ne tusomangako ku Thamud abazimba agazimbe abaali balina amaanyi aba Adi tobasomangako. Bazimbanga ebizimbe n'essaawa zino bikyaliyo era birambulwa. Wajamaa wabana washayyada, abazimba ebizimbe eby'amaanyi bakola byonna bye bakola. Wazakhrafa wanajjada, byonna mu kubikola tebasiima. Wabilqalili lam yaqna, byonna mu bye bakola tebamatira n'ebyo bye balina, ne basalawo okusigala nga banoonya dduniya, akhira yaabwe ne batagiteekerateekera. Wabilkathiri lam yumatta, ebingi ebitono tebamatira nabyo, ate n'ebingi bye babawa tebasobola kubeera nga babinyumirwa, kubanga balinga mu bulamu bwa dduniya buli kaseera kweraliikirira. Aina man shayyada alqusur, baliwo abazimba ne bazimba ebikomero eby'amaanyi, abazimba embiri ez'amaanyi. Wanasiya alqubur, ne beerabira nti bagenda kuddizibwa mu ntaana. Aina man qaada aljunud wa nashara albunud, baliwo abaali bakulembera amagye agaali ag'amaanyi, abakulembera nga mu ntalo ne bagenda ne balwanya ne babeera nga bakola byonna bye bakola. Agamba nti adhaw rufatan tahta atbaqi thara, bakeesa nga bali mu mbuto za ttaka, bali eyo babuuzibwa ku ebyo bye bakola. Wa antum an qaribin bikasihim sharibun, naffe naawe nze naawe nkukakasa n'agamba nti naffe kaseera katono nnyo, leero oba enkya nnaku ntono nnyo ogenda kubeera ng'obasinkana. Abanga otekedde ki olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, weeteeseteese otya? Kubanga kkirizagaana tugenda kutwalira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mu kutwalibwa mu maaso ga Allah ayina bye yatulagira. Omusajja omu yali ayogera, omu ku basahaba ba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, alyawmu amalun bila hisab, olwaleero tukola bye tukola tewali agenda kubuuza ku byo lwaki obikola. Emirimu gyonna gy'okola gikole, naye tewali agenda kubuuza ku gyo lwaki ogikola ki. Wagadan hisabun bila amal, olunaku olw'enkya Allah agenda kubeera nga abalabubazi, kugenda kubeera nga kubalibwa. Allah agenda kubuuza ku bwenzi bwe wakola lwaki wabukola, akubuuze Allah ku bufere bwe wakola lwaki wabukola, akubuuze Allah ku mbeera yonna gye wateekawo riba gwe walya lwaki wamulya, akubuuze ku fitina gye wateeka ku muntu lwaki wagimuteekako, akubuuze Allah ku bubbi bwe wakola lwaki wabba. Abanga abantu abasinga riziki zaffe tuzikola tuzinoonya nga tetufaayo ku ddiwa gye tugijja, wabula ffe tufa kimu kugaggawala. Allah akubuuze ku bugagga bwo gye wabujja era wabusaasaanyizaawa. Yagamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omuntu ku lunaku lw'ekiyama tagenda kuva mu bbaliro okuggyako ng'abuuziddwa ku bintu bino. An shababihi fima abla, ku buvubuka bwe ki ekyamukaddiya, yakaddiwira ku ki? Abanga abavubuka abasinga kirizagana tuvubuse nga tuli ku kujemera Allah. Mawulire gannaku agali mu umma mu kaseera kano tuli mu mulembe ng'abavubuka fe abasinga okujemera Allah ate kaseera konna. Ku mulembe gwa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
baali bavubuka be bataasa eddiini ya Allah ebiseera bino abavubuka ffe bayiwayo eddiini ya Allah yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nusirtu bishabab nataasibwa n'abavubuka abafaayo eri eddiini yaabwe mawulire ga nnaku agatambula nnaku zabadde ntonotono buli omu kino yakirabye abasinga kyatutuuseeko abavubuka abasiraamu bali mu kibuga babba bantu abavubuka abasiraamu nga bali mu kibuga nga babba bantu bamubuuza amannya ge agamba nze Ashirafu bamubuuza abalala nze Ashirafu ne Yasini simanyanga ate ne gundi nga abavubuka ababbi babadde wanene busega nga wallahi bonna yayogedde abavubuka nga babekanga bonna basiraamu abavubuka tuvubukidde mu mbeera eyo yakubeera nga tubba bantu Allah agenda kuleta ku lunaku lwa kiyama nga kubuuza wakaddiwira ku kintu nakaddiwira ku bubbi la hawla wala quwwata illa billah kali bakaseera kannaku Allah nga akubuuza lwaki wabba abantu abanga tuve ku buyayi tuve ku bufere tuve ku zina tuve ku bwenzi tuve ku byonna bye tukola tudde mu maaso ga Allah tukole tawuba tumusabe Allah tusonyiwe saba Allah kusonyiwa mpuliriza weteekereteekera olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah nga tannaba kubeera ng'olutuukako Allah yagamba wattaku yawman turja'una fihi ila Allah mutye nnyo olunaku lwe mugenda okuddizibwa eri Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun oluvannyuma Allah akubale ku buli kyonna kye wakola Allah abale omu kinnoomu akubuuza ku buli kyonna kye wakola ate akusasule ku kyo kiriba kyannaku nga Allah akusasula ku bubbi abavubuka abasiraamu ne tutandika kubeera nga tunakuwaza bantu kikwasa ennaku nabwesi yampuliriza era tulaba weebuliire n'abakulembera kubanga kaseera katono ogenda kubasisinkana nabwekityo mu mbeera eyo bigambo bibeera bingi bigambo biyinza okubeera ebingi naye wakati mu kuba ebigambo ebingi mu bulamu bw'edduniya kkirizagana mpuliriza yatuteeketeeka Allah nga tugenda kumalako emyaka mitono nnyo we yali atonda Allah yatonda omwana Adamu ono n'amuteekerateekera akaseera ku dduniya nga waliwo akaseera katagenda kubeerawo ate akaseera akalala nga waali akaseera akalala kagenda kudda nga taliiwo akaseera kali kataliwo akasooka tagenda kumubuuza Allah ku byaliwo nti ate kino nekino lwaki kyaliwo nga toliwo tagenda kikubuuzako Allah wabula akaseera kano kaliwo akaseera kaliwo Allah agenda kumubuuza mu kaseera kali katagenda kubeerawo akaddako agenda kumubuuza kana akaseera ke yaliwo lwaki bye yakola yabikoleramu la hawla wala quwwata illa billah kiriba kyannaku nga bakubuuza nga mu maaso ga Allah ozzeeyo nga mu ntandayo gye wasiba temwali mu swala ttaano temwali mu kwebulirira temwali mu kutendereza Allah temwali mu kutegeera bikwatagana ku Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyo eyinza okuba empanvu embeera eyinza okuba empanvu ennyo embeera eyinza okuba nga egenda kuba nga ekwasa ennaku seyinza okuba wabula eriba ekwasa ennaku ku buli muntu yenna ateeteekereteekere lunaku olwo nabwesi ampuliriza era atulaba faayo nnyo okulaba ng'oteekateeka olunaku olwo lwogenda okuddizibwa eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala obuuzibwa ekkana n'akataano oluvannyuma lw'ebyo byonna ebigambo ebyo ebingi ebitegeeza nti mu bulamu bw'edduniya tuli mu kaseera katono ekyengera ekyokubiri ky'olina okwebaza Allah kyengera kya busiraamu Allah akikuwadde kimwebaze abanga tukozesa ekyengera ky'obusiraamu okuba nga tutenderezaamu Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ky'obusiraamu Allah kyatuwadde tukimwebazize abanga tugenda kwebaza tukutya Allah tumwebaza na kubeera nga tumugondera buli yenna ajeemera amateeka ga Allah kiba kitegeeza tategedde kyengera Allah kyamuwadde abanga tuleme kufaananako bakulembera abaabeera nga bazanyira mu ddiini yaabwe tufaananeko abo abakulembera abasalawo obulamu bwabwe ne babutambuliza ku ddiini
kubanga bali bawangula nabwekyo mu mbeera eyo ebigambo biyinza okuba ebingi naye mu kuteekerateekera akaseera kali wakati oba mu kimu kubitegeeza okuba nga twebaza Allah olw'ebyengera bye nekitegeeza okuba nga tutegeera ebyengera by'obusiraamu ebyengera Allah byazze nga tuwa ebyengera ebibiri ekyengera ky'obulamu n'ekyengera ky'obusiraamu kitegeeza kuba nga obusiraamu Allah bwakuwadde obukoleramu ebyo ebitegeeza ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampuliriza bingi byokola naye weebuuze nga tonnaba kukola kyokola kyonna woba otuusibbwa mu maaso ga Allah oba woosifiirako okakasa oyingira jjana oba ogenda kufuna bizibu ku lwakyo wobanga omanyi nti okakasa nti ekintu ekyo kyokola kigenda kuviirako okuyingira omuliro mbadde nkusaba nga we neesaba ekintu ekyo kireke newankubadde kikunyumira nnyo. Bingi ebitunyumira ate bingi ebitatunyumira nga we biri ebingi ebitunyumira nga bitegeeza kujenera Allah tubiveeko bingi ebitatunyumira nga ffe tulaba nga tebitunyumira naye nga ate bye bitegeeza okugondera ani tukole byokka ebitegeeza okugondera Allah. Allah yagamba nti asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum mwanjagala ekintu naye nga kyemwagala kyekisinga okuba ekibi gye muli naye nga temumanyi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ate kisobokera ddala okwagala okutamu ensonga naye nga ate yesinga okuba ennungi gye muli. nabwe kyampuliriza era tulaba fuba olabanga obusiraamu bwo obuteekateeka fuba olabanga obulamu bwo obwa duniya obukozesa okuteekateeka ekinnya kyo nga tonnakiteekebwamu kuteeka obulamu bwo obwa akhira ng'okyali mu bulamu obwa duniya nga tonnaba kutubeera ng'otuukizibwa mu maaso gani mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ebimu kubitegeeza okuba nga tugondera Allah subhanahu wa ta'ala hadithi gye ngenda okuba nga njogerako mu budakiika buno obusigaddeyo obutonotono hadithi eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam inna mimma yalhaqu almu'min min amali mazima ddala oluvannyuma lw'okufa ebimu ku bigenda okubeera nga bigoberera omukkiriza ono mu mirimu gye emirungi gye yakola ku duniya muno eno wa hasanatihi n'ebirungi baada mautihi oluvannyuma lw'okufa bye bino wammanga. kubanga kyo tukitegedde nti obulamu bwa duniya tubuliko kaseera era tugenda kuddizibwa mu maaso gani ga Allah naye ebimu ku bigenda okugasa mpuliriza nga nange montadde bigenda okungasa oluvannyuma lw'okuva mu ntaanayo ne ku lunaku lw'ekiyama ebigenda okugasa bigenda okuviirako ensonga okuyingira ejjana ze zino ensonga wammanga. Senga onaaba ozikoze maaso ga Allah ogenda musinkana nga musanyufu gy'oli era Allah agenda kubanga akuwa empeera zaabyo nga teweesiseemu ebbanga ly'onaamala nga wabikola ku lwakumusanyusa. yagamba atya ilman allamahu yagamba nti irimu gye yabeera ng'asomesa ilmun allamahu okumanya kwonna kwe yayigiriza omuntu okusoma kwonna kwe yasomesa omuntu ng'amusomesa bikwatagana ku ddiini abanga ekkirizagana erina kyomanyi mu busiraamu bwo woba toyina kyomanyi mu busiraamu bwo eswala ogimanyi kubanga obusiraamu n'okubutegeera kwabwo kitegeeza kuteera ng'otegeera okuviira ddala ku swala. ilmun allamahu teyigiriza abantu eswala oba ajjukiza abantu okutya Allah mu mbeera yonna. ilmun allamahu ekyo kitwaliramu ebigambo ebintu bingi. ilmun allamahu kisoboka okubeera nti ku irimu gye wasomesa omuntu nga watuula wansi n'omusomesa. ilmun allamahu kisoboka okubeera nga omuntu ilmun allamahu irimu gy'osomesezza omuntu ng'olina kyomusindikidde kyomuwandiikidde n'omuwandiikira n'omugamba nti bisimillahi rrahmani rrahim ebimu ku bitegeeza okugondera Allah bye bino wammanga n'oliwandiika nti omuntu bw'asaala eswala ettaano aba agondedde Allah omuntu ono kasita kamutanda n'asaala eswala olwa meseji yeno gy'omusindikidde oba osaasaanyizza ilmun allamahu oba olina kyosomesezza
Seje kyokka kisoboka okubeera mu ilimu gy'osaasaanyiza olw'omulembe guno nti emirembe gijja gikyukakyuka. Allah subhanahu wa ta'ala bimu ku byatuleetera ennaku zino yatuleetera emitimbagano, essimu eza WhatsApp, essimu ennene ziriko emisomo gy'abashuyukh, eko ka video kolabye oba sheikh ng'asomesa n'okasaasaanya n'okasindika ilmun allamahu, kandi gwe mu ilmun allamahu irimu gy'oyigiriza newankubadde gwe okirabanga ekyokusaaga. Ilmun allamahu wa nasharahu, agamba nti n'agisaasaanya oba gy'asaasaanyiza. Saasaanya ekigambo ky'omuwalimu yenna kasita kibanga kituufu, ebbanga ly'omala ng'okisomye n'okikakasa nti kigambo ekyo kituufu, kisaasaanye, kigenda kubeera nga kiggasa ku nnaku lwaki? Ilmun allamahu wa nashara aw waladan salihan taraka, oba omwana omulongoofu gwe yaleka ku dduniya. Abange tusomesa abaana baffe eddiini ya Allah, tubategeeze nti ebitegeeza obulamu bw'edduniya, ebitegeeza okugondera Allah kubeera ng'omuntu akola eddiini. aw waladan salihan taraka, oba okubeera nga yaleka ku dduniya ng'aleseeko baana balongoofu bagenda kugasa ku lunaku lw'ekiyama. Mabega kawo njogeddeko ku baana abavuddeyo be balaze ba Yasini ba Muzaffaru bani nga bavuddeyo bali mu kubeera nga babba bantu abo tebagasa bantu abange tebagenda kugasa abantu abanga bagenda okugasa be babavangayo ku ddiini yaabwe be wasomesa eddiini ya Allah. Au mushafan warratha, oba mushafu gwe wagaba oba gwe wawandiika oba gwe wasindika yonna n'ogusaddaaka oba gwe wabeeranga ogugula n'obeera nga ogusaddaaka. Au masjidan banaahu, oba omuzikiti gwe yazimba n'azimba masjidi n'agiterawo abasiraamu n'agamba nti abasiraamu basalire omwo. Au baita libni sabiri banaahu, oba n'azimba ennyumba yonna ng'ennyumba eyo gy'azimbye agizimbidde abatambuze oba abantu abali mu kutambula nga beetaavu babuliddwako okusula abantu ne basula omwo. Au naharan ajrahu, oba omugga gwe yabeera ng'asima oba oluzzi n'abeera ng'asima oluzzi abantu ne banywa ku luzzi olwo. Au sadaqatan akhrajaha min maali fi sihatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mauti, oba sadaqa yonna gye yafulumya mu maali ye n'agiwaayo eri obusiraamu nga talina kimukase n'abeera ng'awaayo sadaqa eyo n'agamba nti bisimillah, essente zino emitwalo gino mbadde nina emitwalo 810 ngiwaddeyo eri obusiraamu, oba miliyoni zonna oba mu mbeera yonna katono katya oba kinene kitya ogenda kisinsinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era kigenda kugasa oluvannyuma lw'okufaako. Era bimu ku byayogera Allah yagamba nti abalyazaamaanya hatta idha jaa ahadahum almaut, okubanga okufa kubajjidde beegomba ebintu nga binene okubanga babikola. Nabwekitya mpuliriza era akulaba faayo nnyo okulaba nga ku binene obaako kyokola. Ku bineno byeno byetwogedde beera omuntu asaasaanya ilimu. Woba tosobodde ekyo beera agenda okuzimba omuzikiti. Abange bangi abatagenda sobola kuzimba mizikiti wabula beera mu bantu abasaddaaka. Wona saddaaka ojja kusisinkana empeera yakyo eyo mu maaso ga Allah, era ogenda sisinkana Allah nga musanyufu gy'oli. Kimu okubitegeeza okusaddaaka bigambo bibeera bingi, tuyinza okubyogera ne tutamalaayo. Okusaddaaka kitegeeza bingi. Omuntu asobola okusaddaaka sente, omuntu asobola okusaddaaka n'asaddaaka ettaka lye n'agamba eryo ndiwaddeyo eri obusiraamu. Omuntu asobola okusaddaakira bamulekwa abange tulise ku bamulekwa. Omuntu asobola okusaddaakira abasiraamu n'agamba nze ndiisizza abasiraamu. Omuntu asobola okusaddaaka mu mbeera yonna. Naye twekwatire kubeera nga tusaddaaka eri obusiraamu. Obusiraamu obuba nga buyina ensonga yonna gye buleese mu maaso ne bukutegeeza nti ensonga eno nsonga ya buvunaanyizibwa oba obusiraamu bwetaaga ensonga bweti, abange abasiraamu ffenna tukubirizibwa okuba nga tukwata mu ssente zaffe tuweeyo eri obusiraamu, tusaddaake eri obusiraamu.
kubanga tunasaddaka eri obusiraamu tugenda kuba tugasiza bingi era kyekimu ku bigenda tugasa oluvannyuma lw'okubanga tufudde era kyekimu ku byogenda sisinkana mu ntaanayo sadakayo nawekyo bigambo biyinza okuba ebingi ku sadaka biyinza okubeera mu mbeera nga nnyingi nnyo naye mu mpeera eyo ampuliriza era ndaba musiraamu yenna ali eyo atulaba era atuwuliriza tukubeera nga tukutegeeza nti obusiraamu buyina ensonga nnyingi nnyo ezitegeeza obusiraamu era ezibuyimirizaawo ekimu ku biyimirizaawo obusiraamu okubeera nga abantu tweyigiriza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eddiini gyetugenda okuba nga tweyigiriza n'okubeera nga tusomesa abasiraamu obusiraamu bwaffe omuntu buli wasomesa omuntu yenna kitegeeza okuyimirizaawo buki obusiraamu n'okubeera nga tusaddaka eri obusiraamu nabwekyo baddu ba Allah atulaba era atuwuliriza Tahira Islamic Center gye mumanyi obulungi era gye tuliko essaawa zino omukutu ogw'obusiraamu oguvuddeyo okubanga guweereza obusiraamu mu mbeera ey'okukozesa emitimbagano omuli gino gyennyini gy'olabirako omuli emitimbagano nga Facebook emuli emitimbagano nga YouTube emitimbagano gyonna nga gugikozesa emitimbagano egyo okubanga guweereza obusiraamu oba omukutu ogwo gwa Tahira oba bannaffe ababatwahira tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abamalire obwetaavu bwabwe balina ensonga gye batuteereddewo mu maaso gaffe ng'ensonga eyo senga onaaba ogyekutteko oba onaabaako kyokwata mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo n'okiteekaayo n'obeera ng'okiteekayo wallahi mu maaso ga Allah nkulayirira Allah empeera yo egenda kuba nnene bye bino bye tubadde twogerako wano wammanga bwe tugambye nti awa ilman nasharahu oba okubeera ng'omuntu ono yasaasaanya ku ilmu bavuddeyo okubanga basaasaanya ilmu nga bagikozesa ku mitimbagano Tahira nabwekyo abatwahira mu mbeera eyo ey'okubanga bakozesa emitimbagano bavuddeyo okubanga bakozesa emitimbagano gino mu bulungi wakati mu mbeera eyo ne batuteerawo embeera nga naffe baaleetaaze tufune ku mbeera oba ku mpeera tebeerekeredde bo nga bo bagambe nti ffe twagala irimu yaffe tugisaasaanye ffeffekka empeera bazikwagalizzaako kirizagaana la hawla wala quwwata illa billah tusaba Allah bawejjana batuwagaliza ku mpeera kizi batuwagalizaako batuleetedde ensonga eyo nga wallahi senga onaaba ogikoze maaso ga Allah ogenda musisinkana nga musanyufu gy'oli nsonga ki bakuleetedde ensonga ne bagikuteerawo naawe osobole okuba ng'ofuuka ensonga esaasaanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala osaasaanye ku irimu oba ofuuka ensonga y'okusaasaana kwa irimu gwe n'owonaaba tokutte essimu yo kusindika ka vidiyo naye ate n'ofuna ku mpeera zaayo tukimanyi bulungi nti omuntu yenna yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omuntu yenna addal ala alkhairi alagira obulungi oba alagira omuntu yenna okubanga akola obulungi abanga abukoze eki ngaabukoze nabwekyo ensonga ki ensonga gye batuleetedde ensonga y'okubanga tubayambako mu kusaasanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala abaddu baneeno abatwahira Islamic Center batuleetedde ensonga eno nga baagala okubanga bagula kamera ez'ebbeeyi nno era nga z'amaanyi mukko nga kamera zinene zigenda kuyambako obusiraamu okubanga bukola ki busituka zigenda kuyambako okubanga zisaasaanya obusiraamu abange buli yenna aneekwata n'abeera nga akwegamba abayambako abasiraamu bano abatwahira anaayambako abasiraamu bano mu nsonga eyo agenda kuba ayambyeko era agenda kuba akoze ekiyitibwa okubeera nga asaasaanyizza irimu kyetwagambye nti kigenda kubeera nga kimugasa oluvannyuma lw'okufa ate mu mbeera yemu agenda kuba akoze sadaka gy'anaabanga asaddaase olusaddaaka lw'anaabanga asaddaase ng'afulumizza mu maali ye ate ng'amulamu bulungi nga talina kimutawaanya kyonna ebyo bye tugambye nti nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu nti bigenda kubeera nga bitugasa oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa nabwekyo
atulabe era tuwuliriza nkulamira akaseera konna ku kya Allah. Ekyokubiri nkukubiriza walibadde obeera nga weefunira ku mpeera ezo n'obeera ng'oyambako abasiraamu bano n'obeera ng'obayambako ku kubeera ng'obagulirako kamera. Mu mbeera yonna akasente konna k'olina akatono, obusiraamu tebunyooma sente newe ziba ntono zitya ate tebugana sente newe ziba nnyingi zitya. nabwe kyo bakwaniriza mu mbeera yonna gy'onaaba ogiddemu gy'onaaba oyagadde okubeera ng'obayambiramu. yenna ayalina akasente konna newe kaba katono katya emitwalo okutandikira ddala ku sente ezisookera ddala okutuukira ddala ku sente ezisembayo ze tutamanyi, yenna n'abeera ng'azikwata n'aziteekayo bakwaniriza. nabwe kyo ampuliriza era ndaba nkukubiriza beera nga weefunira ku mpeera, beera nga weesaddaakirako, beera nga weetekeratekera, beera ng'osaddaaka, beera ng'ogamba weetekeratekera olunaku luli. gulira abasiraamu kamera, gulira abasiraamu ki? beera ng'obagulira kamera, togenda zigula wekka wabula beera ng'obasonderako, kubanga ekituufu baali badde bavaayo ne babeera nga bagikola ki? nga bazegulira, era tebaali agadde kubeera nga bakugamba wabula bakwagaliza okubeera ng'ofuna ku mpeera ezo. nabwe kyobeera ng'okozesa omukisa ogwo Allah gwabadde ng'akoze eki? gwabadde nga akuwadde aba gwabadde ng'akyakwaziseeko akasente konna k'onaaba ofunye mu butono bwako mu bungi bwako osobola okugamba nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, nze kamera nziguze nzekutte. ate osobola n'okugamba nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, nze nina emitwalo 10 n'owa 3 tutaganibwa, n'owa 5 n'owa miliyoni, mu mbeera yonna n'owa 15,000 wallahi takola ki? taganibwa, wabula bakuteereddewo embeera okuba nga osobola okufuna ku mpeera ezo. nabwe kyo amaaba yeetaaze okuba nga asindika akantu konna okuyambako ku Tahira Islamic Center okukugula kamera insha Allah osobola okukozesa enamba zino kambeere nga nzikusomerako biidhnillah. ejja kuba ya Airtel, ejja kuba 0704 ngambye nti 0704 95 njiddamu 0704 95 ye namba yafeeyo eya Airtel oba enamba ya Tahira Islamic Center. ojja kuba wenna ayagadde okuba nga obayambako ku mulimu gwo, omulimu ogwo n'okuba nga oyagadde okuba nga weeyongerera ettaffaali ku mirimu gye mirungi, ng'oyagadde okuba nga okola embeera eyo, osobola okusindika okwo akasente konna k'oba ofunye mu mbeera yako 10 ne weziba 3 ne bubula 10 teruganibwa. mu mbeera y'emu tulina oba waliwo n'ennamba eya MTN ejja okuba 0775 mu kugiddamuko ejja kuba 0775 ennamba ezo zikozese okubanga osobola okubanga osaddaaka n'okubanga weeyongera ettaffaali ku mirimu gyo emirungi gy'obanga okola. oluvannyuma lw'ebyo ebigambo by'ensembyayo Programu eno insha Allah biidhnillah egenda kubeerangawo olunaku lugenda kubanga olwa Mande biidhnillah, olunaku lwa buli Mande. Programu eno egenda kubeerawo. Programu eno egenda kubanga eyitibwa noonya okumanya oba okunoonya okumanya, nga tugenda kubanga twejjukanya wano ku Tahira Islamic Center mu programu eno yennyini ey'okubanga twejjukanya eddiini ya Allah, ate mwe twetaagira n'ebiri ebyuma bye tubagambyeko ne studio ey'okubeera nga ezimbibwa bulungi biidhnillah. nabwe kyo mu mbeera eyo tulina programu egenda okubanga etambula, egenda okuyitibwa oba eyitibwa yenoonya okumanya oba okunoonya okumanya, nga tugenda kwejjukanyizaamu ebintu bino wammanga. ensonga esokera ddala egenda kuba obukulu bw'okunoonya okumanya bwo nga bwo, obukulu bw'okunoonya okumanya. ngambye nti buli lwa Mande essaawa zijja kubanga essaawa 3:30 insha Allah egenda kubeeranga live biidhnillah ku page ya Tahira Islamic Center insha Allah. wonna wonaabanga oyagalidde ojja kubanga oyitayo okubirizibwa. tugenda kwejjukanyizanga mu ensonga zino wammanga. ngambye nti obukulu bw'okunoonya okumanya tekisokera ddala. ensonga ey'okubiri tugenda kulabiramu obukulu bw'abamanyi. obukulu bwaki?
bw'abamanyi era bayisibwa batya abamanyi. Ensonga eyokusatu gye tugenda okulabiramu abamanyi be baliwa era ddi omuntu lwafuuka omumanyi era ddi lwe tumutwala nti mumanyi era biki byakola okufuuka omumanyi, kubanga bantu bangi nga beefuula abamanyi ne beefuula baseeka naye nga si baki. Nabwe kikyo mu pulogulaamu eno insha allah biidhnillah tugenda kunnyonnyolamu ebintu ebyo ebisatu insha allah, obukulu bw'okunoonya okumanya ebikwatagana ku bawalimu n'omumanyi yaliwa ddi lwafuuka omumanyi n'ebintu ebirala insha allah betugenda okuba nga twejjukanya insha allah. Nkukubiriza nkulamira kaseera konna okutya allah subhanahu wa ta'ala n'okwesibirira entanda ey'okuba nga otya allah subhanahu wa ta'ala n'ensembyayo ekigambo kiri ekyokuba nti Tahira Islamic Center yeetaaga okuba nga ekwetaagamu obuyambi butya olw'okuba nga weeyongerako ku mpeera zo ku lunaku lwaki weeyongerere ku mpeera zo n'okugigulira ki kamera insha allah obeere ng'otaasa obusiraamu. Omuntu yenna ataasa obusiraamu oba akola sadaka nga gikoledde busiraamu maaso ga allah agenda musinkana nga musanyufu gyali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.